Okusinziira ku poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo ACP Kituuma Lusoke, abawagizi ba Nuupu baasoose kukola effujjo nga kw'otadde n'okkuba amayinja eri abakuumaddembe nga bagezaako okutaasa embeera. No video ekulaga just incidents of stone throwing. Bw'oba obadde ongoberera bulungi mbadde ngezaako okunnyonnyola nti buli wabaawo embeera ey'obutategeeragana, there is breakdown in relationships, ne wavaamu violence. Kati mu violence omwo mwe muva abantu okukola ki? Okufuna injuries, and it can either be a police officer, it can be another member of public like Kyagulanyi. Sometimes baba ne bystanders. Eyo yo kye mbadde njagala okukola ki? Video ezo ze ziraga. Ne video zino okulaga nti wazze chovala ezimu nkadde wazze wabeerawo a breakdown in the obedience to regulations ezaali etaaze okubeerawo so that ekintu kitambule bulungi. Ye communication eyo tuyina okwemulugumyanga police ku ba politicians, especially ba politicians abe mulabye be tubadde tubalaga ku lutimbe wano. Ekintu ekikwatagana n'obutagoberera mateeka, butagoberera biragiro byaffe, butakwatagana naffe mu kulaba nti tutambuza wamu ebintu ebikwatagana n'okuyita mu nguudo, okukozesa enguudo za omuli abantu n'emirimu egiba gitambuzibwa, nti kireetawo obuzibu. Ate eneeyisa eyo mu kaseera kangi ebadde ereetawo akakuubagano wakati wa poliisi ne ba politicians abo. Kati ekizibu bwe tutandika okwesika n'okulwana, ebivaamu usually tebiba birungi. Osanga kati Mwami Kyagulanyi yafunye obuvune. Abasirikale basatu nabo baakoseddwa mu kanyoolagano kano saako n'okwonoona emmotoka za poliisi. Abapoliisi basatu bafunye obuvune. Emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now, si bwe twali yagadde ebintu bitambule. Kye tusaba kyokka kiri kimu. Kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera kyalina okugoberera. Wano twali tufunyeeko meetings. Ndoza wemberedde wano nga PRO ndoza enfunda nga 2 nga Nuupu emitinga Uganda Police. Nga tugezaako okulaga ki ekyetaagisa okulaba nti ensonga tuzitambuza bulungi. So nze message yange eri nti 1 tuvumirira eneeyisa eno gye mulabye ku lutimbe. Ekyokubiri, buli wabeerawo embeera ng'eno usually wavaamu n'obuzibu nga bwe mulaba obwo.